so ate Bayibuli yetugambye nti anaawanga omukisa ebisibo entezo n'embuzi zo. Era actually gwawulira enjiri eno nga tolina mbuzi sala amagezi kati bwoddamu ofuna kasente nonya w'osobola okulundira. Nze sirimu abo abayomba nti ababbuki batunda ndiga embuzi ndagira bulagizi ne bagani musale ku eyo nyinza nogiryako ekitundu nesigala ng'ekyatambula wira mukama engalo ez'amaanyi zikubire Yesu waggulu mu linnya erya Yesu endagira ne ngani musale ku eyo mumpeeko okugulu barenewe ebimu nsaaga naye oteeka okutuuka ku ddaala ng'olinayo ewantu ewagazi kubanga Mukama tagabe naawanga omukisa mu kibuga mukka. Womanyira nti omukisa guweze ng'olina mu kibuga ne mu kyalo kati gw'osalawo. Ate negino emyaka gye ndiko neegendereza nange kati obulamu mbwagala njagala Mukama byantuma okukola bituukirire. Nkulidde mu kibuga nga boda zireekaana oba weebase ekiro pipi no gatunda banonye bunonyi kumbe bayita batwala basaabaze nengamba wange kangende gye nsobola okwebakira ng'akawewo keeko kati ngajjo twabadde mu winter ekyabadde namayumba jjo winter yennyini era mwabatayagala kunaabe waffe oyinza okuvayo mwaka mulama nga tonaabanga. Ewaffe teri maloboozi ga mmotoka teri maloboozi ga pikipiki akamotoka ne bekayitawo bakapiki era osigala owulira n'ogandi wano oluso oluliwo lwa dizero tukyasobola okuwulira ekiyiseewo.